Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Era akawuka okufa kajjira kasuku naye takawulira. Kati alina okukola eddaama. Kasuku alina okukola eddaama akawuka kamuliko nnyo. Ekyo tekimutiise. Ate katati ne wana atya ne mwataatye tekina kye kikyusa. Ye kennyini yamanyi. Kati fe abasiraamu ekyo twakikkiriza nti era nze bw'okiŋŋamba. Kati nkwedde ku mukwano gwo kasuku. Akawuka kamuliko. Alinga yeekubye n'akeekube. Omu ku mmwe waba awulidde akawuka okufa intara kamini ku mulwasiya. Aleke ekiraamu. Akawoowo. Okawulira. Akawuka okufa okawulira. Otya. Most cases omuntu agenda okufa baawulira.
akitegeera prior otegeera otya bayi omuntu just gwobuusa amaaso okufa naye ng'okufayo kuba kuzze okuwulira era abantu balina obujulizi bungi bagabadde agenda kufa nagamba sikyasobola nagamba kyennaku 3 yabadda sayinizi azikola naye nga ntonotono nabo bakiraba omaze kufa naye kati nze anti sayinizi ntonotono kati gwe ndyoke nkole tematema hadhara almauta akawuka okufa singa otandika okufiirwa abakwetoolodde abantu abakwetoolodde bomanyi abakulinako oluganda ako kawoowo kawoowo kakufa abantu bemukuze nabo bewasoma nabo akamu kalaga ku kugooba okufa abantu bemukuze nabo batandise okufaafa bewasoma nabo batandise okufa bewasomesaako bewalinga otambulako nabo bewanyumyanga nabo kuba kuviira ddala kati olubwama mirundi ba all access basegirinya jjajjaawe kati akawoowo in fact awugiramu nakawugire kati oyo atuuse okukola eddaame oyo akola eddaame kati abantu ngaabo babagamba entaraka minkum alwasiya muleke ekiraamo Allah nangekoraga nti alwasiyatu ekiraamo ekyo lilwalidaini wal aqrabina haqqun al mutakin eriwa abazadde bammwe ababiri na aqrabina n'abamuminako obuvunaanyizibwa haqqun al mutakin bo kikakata kubakkiriza kiyamba ki badde nina ki mu nsi kiyamba ki ani abadde ninako obuzibu kiyamba ki who is who in where who is who in this family nsobola owandiika eddaame ne ŋŋamba nti biko si nze muzaala naye nga bulijjo abantu family emanyi nze muzaala nze ne ŋŋamba nze nina abaana 9 naye oyo gwe mulaba asiba ekitambaala si wange era twakyogerako ne mukyala wange subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Shamim Mayanja lyerinnya lyange, mbeerawo wano eno ne Maulana Kasozi mweyitira Aidali Owengabi wajanja wazengabi anti jenneddira ate njike mpozi mwenna muli bangabi ne Reini ne Reini ne Madati akakampi akekirevu ako kirevu ekyo nyo kyetagisa okuba ntandika akampi sole akawanvu kyovula nti kagamba temuli fani sina bwenkiza ate musango gwane nyo kasanga njo kyekirevu ekyo nze okikumeko gundi nitambula ne layita koleze ekirevu ne kasaasaana bwe kati tuli wano ku Gibbs Bridals bannange tokalubiriza muntu kuwasana ddala abaana b'obusiramu tulina no ne ka dresses jangu funoyo waddiko kola ekintu ekisaanidde toteeka musajja ku pressure mugende mu halali mutandika obufumbo ye nagamba eri twagitandikako ninze mukama wange ate olinzenze tutegeeza abantu tutandike n'abaliwo tutegeeza abantu oli eyo omukyala oba omwami obufumbo bubakalubiriddemu mwagala okukola ekintu ekiri halaali naye kibalemeseza ssente butya bwentuukirira taata w'omwana butya bwentuukirira ssenga w'omwana abamuvunaanyizibwako neggwe olaba kyekikusibye kyokka come to us Muslim brothers tugenda kukola bino wammanga tugenda kufuna abawalimu ababawoowa twogere ne taata w'omuwala oba ssengawe oba maama we tukakase ebimango biwulidde twogere tugenda kwesitula ffe twogere ne maama w'omuwala abamuvunaanyizibwako emi yaffe esinga obukulu mbeere mufumbo obuli halaali ebisigadde byammwe ebisigadde nemba mwagadde nnika musogikolera wano nemba mwagadde nnika zibeera ng'oli w'amaanyi bawadde ekifo alhamdulillah nemba mwagadde wano wanene wajjawo abantu ngaana kyenneebuza abazungu bakikola ffe lwaki tetukikola tusobolera ddala lwaki omuntu ayagala okukyala kubeerenga eva kannabulemu ewala lwaki okukyala oyagala nga kuliko tenti twekwanidde busunju lwaki oyagala nzije wasenga awo ali ekkoboko
nkukwanidde busiya gitwesimidde lwaki onkaluubiriza nga nsenga wange ali isingiro tata wange ali wala tumwogere naye ku simu oyagala omukolo gugwere koboko si kyenjagala gyonkwanidde si kyenjagala nange nandyagadde okujja ekoboko ndabe gyosibuka naye tukole ekyangungu tuve mu haramu nange kino si kyenjagala tunatereera tugende ewasenga ekoboko tumulabeko otegeera bwe buzibu bwo kitegedde nti sooke tumalirize kino ekisooka mu makulu byonna mawulana byagezaako ga nti tewesiba mu haramu naye nga omutima gwo gwagala okugenda mu halaali ng'ebiganye bakugamba twagala tenti wa miliyoni 5 I mean diko twagala njagala gawuni y'okupangisa ya bukadde 5 ow'ebifaananyi twagala bw'ati tusobola okwogera n'omukyala kuba yasookerwako netumubuulira nti omusajja ayagala okukuwasa naye bino wammanga bikoze eki tabisobola olwo ne tunoonya maama w'omuwala ne taata w'omuwala kuba ye omusajja atera okwesalirawo lubeerera obuzibu buva nnyo ku ffe abakyala mu byonna bye tufaako mubeere mu bufumbo obuli halaali exactly naye nno munnange kufumba obuli halaali ennaku zino simanyi waliwo ekibinja ekirwana abafumbo shaitwani teri kirala shaitwani naye ng'eyita mu bantu njagala okutegeeza omulabe waffe asinga obukulu shaitwani buli omu amumanye kiki ekireetedde okubanga kati abantu tebaagalira ddala muntu ali yufarikuuna baina mal wa zawji shaitwani eyawula abafumbo nagamba lumu shaitwani buli mubeera mu relationship nga relationship kasamwegatta abantu babiri ebintu bingi ebigenda ovaamu ebirungi anti kyakulabirako mugenda zaala president we Kenya mugenda zaala chairman okitegeera if you groom well your child mugenda zaala omuntu agenda okuba mu nsi ng'akola ebirungi mugenda zaala omuntu asaala kati byonna shaitani yebiraba mu maaso gwe nga tonnabiraba okitegedde mugenda kukola bizinensi zitambule mubeere nga mulina emirembe ojjukira munaabeera mirembe mugenda sinza Allah mu bwomu bwe nga teri akola shiriki olaba ebirungi ebiri mu kwegatta omwami ayambako omukyala n'omukyala ayambako omwami okitegedde ogenda tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omwami ofune empeera ow'omukyala akasente omukyala ayambale bulungi akwekuumire okiraba bwe bufumbo mutegeeregane okomewo ng'olina ebizibu biggwe okitegedde okomewo nga bakuvumye bitereere ebyo byonna n'ebirungi sitaani mwe bitunulamu nga mugenda bituukako naye kati tekisoboka nebyawula era okumanya nga abaawukana baawukanya ku busonga butidi nga wayitawo akaseera olaba nga tewaali nsonga era oli lwava eri n'akugamba mbu twayawukana ne bba wange simanyi nsonga yatwawula bwomugamba gwe funa ennaku 3 odde mu kisenge weetunulemu mwayawukana olwokuba omusajja yazaala abaana ebbali kyokka kati gwolina kati alina bana buli omu alina ne maama oli yazaala ebbali gwolina kati alina bana buli omu ne maama we era omugamba wava mu bufumbo ng'ogamba toyagala kuzzaako kyokka kati gwoli saidi kiiki bakwendako kintu ekyo kikulu kyogereko nti wogenda obyetegereza ebikwawula okuva mu bufumbo akupangisiriza ka apartment akuzaalirako eyo wava mu bufumbo toyagala kugondera mwami wakola ka restaurant buli ajja omufukamirira kasoma tukole ki tuleeteyo kaki shaitani ye weekwagala naye nga abantu bakubuuzaga musajja yanfuga nnyo oli mu botiki sente zikufuga olufuga muganda wange bw'ofukamira bamanerenda mpolaayo nkolaki jjukira manerenda buli wakuwola nga naye atega ekibatu bye wagaana okukola mu bufumbo exactly byokola wano kano kamenyamu wava mu bufumbo emirimu mingi wafuna passport kati okola okuva ku makya towummula n'akukozesa tayagala kukulaba ng'owummula kimuyisa na bubi okukulabako ng'oli kyokka ng'ono yali akusaasira agambe wabireke njafuna omukozi wava mu bufumbo omusajja butadda adda leeti kati osulayo osula musisha gwe osulayo kati tokyadda anti olowooza women emancipation depression ekutte ensi nagijjako amaanyi neekolera byenjagala osula mu shisha yakusiba gwe tobyetegereza omanyi sitaani yeekwetera akantu katidibweye kati waliwo ne kino kati webagamba kati nga nze mbuvuddemu ne bansanga enkya neeyambalira kasikati kange yadda na buto bambi obufumbo bwali bwamukaddiya ize sitaani yakwambula waliwo ebisse nga bakuwa ekitiibwa mukyala Zubeda alina omwami we
kati bakuyita nakyeyombekedde naye tokimanyi bakuyita nakyeyombekedde oli proud nakyeyombekedde oli okay. Ekiddusa abawala mu bufumbo shaitani nkiddamu emirundi nga 10 shaitani sitaani igwe bw'otaaveeyo kulwanisa sitaani igwe bw'otaaveeyo kulwanisa sitaani manyi otugamba kulwanisa sitaani oli agamba kati oyo agenze mu ddiini era tebabiwuliriza sitaani era ekuganya obbiwuliriza ekutte pamba etadde muki mu matu teyagala obiwulirize anti oyinza okuba okonye awaluma. Ntegeeza abantu newe oba tokola ddiini yonna newe oba toli musamize newe oba toli musiraamu newe oba toli mulokole newe oba toli mukristaayo lwanisa sitaani newe oba tolina ddiini yonna lwanisa sitaani nga bw'osobodde. Sitaani alaba akantu akakukyankalanya wano eno bali ebijja mu maaso. Ndikawo omulenzi wange gwe tumaze naye emyaka 7. Haven't we achieved anything? Hasn't he done anything good to me? Ndyoke ntunuulire kano ng'osobola okusonyiwa abakulyaza amanyi emitwalo 8. Oli ku bbaawo gwe wawola 5 n'agaana abasajja abo bawola ate bazza oli yagenda n'ekinaana weesanga ne mwekuba ne mu ngalo. Shaitani girwanise nga bw'osobola ye mulabe waasookera ddala. Gwe kwokyankalanamu kaneeno konna kwokyankalanamu kujja kuba famire eyagala kwawula ekutwala eyo ku bizinga ekuttira eyo. Kojja waffe yagenda ku kizinga tetuddangamu muwuliza naye ali yeewaana. Nze nina abagagga e Kampala anywa omwenge. Manyi abantu people drug a lot when they have people abroad. Gumba mwakogera mu 2. Nze baganda bange bali Dubai. Baganda bange bali UK. Kati I don't know nti oba kiina gye kimuwa. Oba si yaliyo. Oba si yaliyo. Oba kiina level gye kimuteekako. Kiina level kwe kimateeka kuba abaayo ne baganda bali mu America. Boyinayo. Anti kiba kitegeeza bagagga. Kale wemba siinayo tukole tutya. Ukimanye nti tusobola okukola. Baba kati nakyo kyewunyisa ekituufu ky'obugagga. Nkuwulire kyewunyisa ku bugagga. Osobola okuba n'ekika kyonna nga kigagga naye nga tebukugasa. Nga bukugasa abantu awo ggwe kumanya nti bagagga. Naye nga newe bagamba mu mpeeyi y'ekinaana tebasobola. Nga newe olwala tebasobola kukusomera. Mulina eyo. Famire bagagga yanoonya just amugulira laptop atandike. Mindset kyovala ffe mu busiraamu lunye nnyo tukyogera obugagga bw'omuntu buli mu mutima. Mutima butya bw'oyogera n'abantu bwe bugagga bwo. Omuntu asobola obutakuwa ssente. Some of us love our families, our family members. We love them too much twakuba nti batuwa ssente. Just wakuba nti balina akantu kamu batulinako oluganda. Nze okusanga oli wa luganda lwange nkwagala ne bye sitegeera. Just kyekyo. Olina akalandira. Omanyi gye banziika. Omanyi gye banziika ne wonkola ki simanyi. Omanyi gye banziika. Ati lisi simanyi ati wanu time ndibeera mu ntaana obanga ndiba mbonerezebwa. Oliyita ku ntaana yange n'osaba edduwa n'ogamba Mukama abali mu ntaana zino Mukama abasaasire. Oba aliba muzzukulu wa muzzukulu nga nze naffe emyaka 8 emabega. Maya abantu batabala. Ofe emyaka 8 ne giyitawo omuzzukulu najja ne bagagano gamalaalo g'abajjajjaabo. Oli ye Kasozi Idaali. Baali bayitanga Mawulana. Yafa 2-3 kyakulabirako. Yafa 2-3 omwana akwate ku mutwe. Nga yafadda. 2-3 nno nga bali mu 2 mmeka 2-9. Nga yafadda yafa 2-3 yali ategeera oyo nga balina ne byebeewuunya. Byali bitya? Balinga balya mmere ki? Mwagamba yalinga akola comedy nti comedy ki? Nga ensi yakwerabira. Agambe nti Allah saasira abali mu ntaana eno. Azze 2 mmeka? 2-9. Kati abantu batamanyi. Kyovula ffe mu Busiraamu tukujjukiza lubeerera. Allah bwe yayogera mu Qur'ani yagamba bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Abamu bagibuuka eyo aya. Naye buli lw'otagimanya obonaabona. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Beesigulidde nnyo ku byobulamu bw'ensi eno babyagadde nnyo.
babyenywezezaako oli yenyweza ku mmotoka ye aga nze wokoona emmotoka yange nkutta wallahi nga tajja muziika naye oli yeesiba ku nnyumba ye oli yeesiba ku ssimu ye n'aga nze essimu yange tomanyiira weba seri nkyajinge tolina kyoŋŋamba tebagenda kuziika nayo Allah n'agamba wal akhiratu khairu naye olunaku lw'enkomerero Allah mugezi akulinze lwe lusinga obunene era lwe lusinga obugazi era lwe lusinga obulungi gy'oli nti omuntu lwafa lwatandika okugenda ku nkomerero ye hadithi zijja ng'omuntu wabeera mu nsi awwal manzil ekifo ekisooka min manazil al akhira mu kifo omuntu kyagenda obeeramu ku akhira al qabr ye kabbuli y'omuntu oba otandisa olugendo lwo olugenda ku akhira era akhira y'omuntu etandikirawo kasita ofa bwoti nga akhira ye etandise ate yagala toyagala ojja kufa tomanyi ddi oba ddi akhira etandikirawo okumufa okulaga akafaananyi akangu ennyo ke tuyinza okukulagamu boddayo ku malaalo ge wammwe waliwo abaafa 1986 nga lwe baafa lwe wazaalibwa emyaka gy'omaze ku nsi gye bamaze mu ttaka kati emeasurement gisobola ennyangu yetusobola okukulaga nti gwe emyaka gy'omaze ku nsi waliwo agimaze muki kate ekyo ekyolabanga ekinene emyaka gy'omaze ku nsi waliwo agikubisaamu emyaka 5 nga yagimaze muki mu ttaka talidda talikola ki talidda gwe emyaka gyonna gy'olowoozaako ensi gyemazeewo waliwo eyafa ku myaka egyo kati oleme kubeera ku nsi kwesigula kubeera mu pulezidenti kutawaanya bantu ng'ate naawe ojja kufa ffe mu busiraamu tubika nnyo abantu nga balamu malayika bwe yajja Jibril bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba ati Muhammad Allah agambye ish ma shi'ta fa innaka mayitun wangaala ku nsi nga bw'oyagadde Allah akutadde akuwadde ebbeetu naye oli mufu genda wangaala emyaka 63 ofe Jibril yagamba Muhammad amala omugamba ekyo nti naye wagambye obeere ku nsi ish ma shi'ta fa innaka mayitun namugamba nti wahbib ma hababta yagala yenna gweyagadde ku nsi fa innaka mufarikuhu naye manya nti ojja mwawukanako bawo gwoyagala ennyo mujja kwawukana oyagala toyagala ekyo olabira malaikatul mauti mu byewaana nabyo gamba nze gumulaba nze ayawukanya abaagalana nze akaaya ebiwooma nze gwolaba nze akutula ddiiro nga tewali akimanyi nti nze njikutula ogenda funa obukadde 6 nze nkutuga bakuyise mu state house nze nkutuga nga tonnatuuka abiriga nze akaaya ebiwooma nze malayika tulibatu nze nkukwata emulago wali owoomerwa nnyo omuceere n'akanyama n'embikujjako byonna yeewaana nabyo nze gumula nze ayawula omwana ku nnyina Allah yabimuwa yeewaana nabyo nze gumulaba nze asazaamu omuntu abadde azimba kalina ne mutuga mutwala nze mautu Allah yankola bw'atyo kyekyo kitone kye yampa kutabangula mbeera osanyusa ogenda tuwa ku graduation nze kukubya emmotoka ne kukubya ebyuma nga tebannakutikkira kutikkira lo zedde wakumaliddemu ssente nze malaikatul mauti nze mbikola ebyo kitugamba nsikakana mu nsi hadithi eri yatujumaliza agamba nti wahbib ma hababta fa innaka mufarihu namugamba nti waf'al ma shi'ta kola byonna byokoze emirimu gyonna gyokoze fa innahu mujizan bihi naye ogenda gibalibwako gwe bino ogenda kubeera ku nsi abali ebisiyaga babiridde gwe kyolina oteeka mu mutwe kimu bagenda musasula teri kigenda nti kisasuddwa teri kigenda nti kisasuddwa
alidde ku munne ebisiyaga ajja kisasulira, ayenze ku munne ajja kisasulira, akoze ekira ajja kisasulira. So Maulana, omuntu bwakubuuza nti abantu balina enjogera egamba nti amazima galwawo, ebintu bya Katonda bikola naye birwawo. Kati waliwo eyagamba munne nti ebintu bya Katonda bikola naye birwawo, kati osobola okusalawo either so kukozesa ebya sitaani kuba byo byanguwa, naye bya Katonda birwawo, ate ayinza n'obutamusasula, ayinza omwetondera Katonda n'amusonyiwa. So omuddu oyo gwe batadde mu kugezesa okwo oyinza muwa magezi ki? Ekisooka kye tulina osooka okutegeera, bw'ogamba omuntu nti nkwasizza omuntu, mukwasizza, Allah alina bwe yagamba mu Qur'an, agamba nti dharuni, mubandekera awo bwe mulaba, waman yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Fadharuni waman yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Allah mugeze byonna abimanyi. Yaga nti nabbi bandekera abo abalimbisa bino, nja bakwatako min haythu la ya'lamun, mu kaseera ke batakola ki? Ke batasuubira. Kati kyekyo kye tubeerako, bwe tulina owangaalirako mu Busiraamu. Mu kaseera ako ke batasuubira. Obadde okimanyi nti edduwa zonna z'osabye Allah akwanukula tosuubira. Bulungi. Omuntu yenna ajja olumu n'otakiraba nakiraba nti Mungu ayekanya n'okuli. Wayitawo kaseera oga ne Allah namusaba Haliya, naye nga Haliya wagifuna emyaka 5 emabega. Mpozi nagimusabako bannange. Lwojjukira omala kati avaamu bufumbo, omala kubeera namukyalo ga bana mpozi namusaba Allah omukyalo omulongoofu ng'amaze kubeerawo bbanga lyonna. Kati ebintu bya Allah bijja tokola ki? Oyo omuntu agamba nti ebintu bya Allah birwawo. Kuki? Birwawo kuki? Like nti omuntu oba bamuttidde omwana ne bamuga kati naawe mutte kuba kati bino ebintu bya Katonda birwawo. Yagamba, yali ayogera mu Qur'ani, yagamba nti aya gye nnyinza okukozesaawo nyingi naye nze gye nnyinza okukozesa, agamba nti yubasarunahum yawaddu lilmujrimuna wa yaftanu min adhabi yawmi idhin bibani yakondabe surat Haqqa, agamba nti surat Ma'arij, agamba nti bw'amala okugamba omubaka basinze Allah, byonna byonna bibagambye Allah, ayina we yatuuka n'agamba nti innahum yarawna ubaida wa narahu kariba, nti naye Allah Muhammad bino byonna bengambye abantu bakole, ekiyama kigenda kujja, innahum yarawna baida wa narahu kariba, bo balaba kiri wala, naye nze Allah waabwe ndaba kiri kuki? Kiri kumpi. Ebintu bya Allah osobola olaba ng'ebiri ewala. Omuntu n'amugaa sente zijja kujja, nagaa zitya ng'abaana tebasoma baffa biki, n'agenda mu ssabo ayanguyirizeeko, Allah n'amuwera sente mu ssabo, yenna gy'azijja oba mu nnyanja oba mu Illuminati oba alina byasaddaase, Allah sente ezo zaakuwa ng'osaddaase era abadde agenda zikuwa mu halaali. Kati awo enjawulo weeri. Wano opapye n'okola ki? Ogambye ebya Allah birwawo, mbonyeebonye ebbanga. Ekyo tusobola okijjawo nakwetegereza butya bannabbi be baawangaala. Allah alina bannabbi abasukka 10,000 yatuulyako bannabbi 20 naye abatuwa alina bwe yatuuka n'agamba nti abo be mbawaddeko kye kifaananyi kye mulina eri mu obulembe guno, nga bannabbi abo bonna 25 okuva ku Adamu alayhi salaam ku Jesus ku Zakariya Zukurufu baani bonna be yatubuulyako mu Qur'ani, ba Isa Musa paka ku Muhammadi, byakulabirako yabijjayo n'abiteeka mu Qur'ani, byakulabirako ku ffe tutambulireko. Tolina kigezo kyogenda kufuna kisinga kya Yunusu. Tolina kigezo kigenda kusinga kya Nabbi Sulaiman, Nabbi Ayubu,
nabi Allah gwe yalwaza waliwo nabi Allah gwe yalwaza emyaka 25 nga mulwadde n'akunkumuka n'envunyu buli kimu ne kimugendako n'omukyala we n'amugendako Allah n'amugaa ngenda bikuddiza tulina kigezo kigenda kisinga ekyo ekisegedde kati oyo talina kunyigirizibwa kwagenda funa nga ko baateeka ku Muhammad kivula ngambye oli tusoma nnyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumimu ku byenyinza okulaga be bamunyigiriza asajja b'omu Mekka chairman w'omu Makka Abu Talib yali jjajja wa Nabbi naye bamunyigiriza bamusindiikiriza mu lusenyu bamugamba nti ogenda kubeera eyo okumala emyezi egitamanyiddwa yamala emyezi ndozange eno bamukaaga ekigede naye bamusindiseyo n'abasiraamu bwa tetugenda kukuwa mmere Muhammad n'amazzi paka onoga nti ebyobusiraamu bivuddeko era toli nabbi wa Allah ekyo kigezo abantu bakubodde kyekisooka n'ab'eŋŋanda zo toliiyo Allah agamba nti yukhrijuna min diyarihim babafulumya mu nnyumba zaabwe ekyo kikulu omuntu okufulumya mu nnyumba yo gye weezimbira gy'obadde owuliramu emirembe n'agikufulumya kisegedde ne bamugamba beera eyo n'abeerayo era kyekimu kukyavaako mukyala we Hadija okufa bagenda ovaayo nga Hadija alwadde n'abeerayo hatta n'okutuusa omubaka ne balya amaliba sababu olumu yali afuka bw'ati naga omanyi oba ofuka ku kintu ekikalubo kiwulira ekigere n'afuka ku ddiba naga lyo si ddiba lya ngamia nti naye nga yafa dda ne baziikawo eddiba n'alijjayo n'alitwala ne balyozaako abadde alifukako ne balyoza lwaki batunyumiza ebyo mu tarehe mu siira nti bakulaga obubi bw'enjala ewe yaliwo yafuka ku ddiba n'alijjayo ne balyozaako ne balifumba ne balirya ng'emmere teriiwo mbaka n'agamba nnyweredde ku busiraamu tolina kigezo kyogenda kufuna kisinga ekyo Allah lwaki abitunyumiza ebyo lwaki siiro yajja nti gwe soma kubiri gwe ogumiikirize kano katini kano koyina katidi kasamambizo okubeera kate ne baswaba abaayitamu ebyo ebinene Allah yababuuza yatuuka ekisa n'ababuuza yabaga nti am hasibtum an tadkhulul jannata mwe muli awo mwagala jjana gw'oli musiraamu oyagala jjana olowooza am hasibtum mwe mulowooza an tadkhulul jannata Allah agenda bayingiza ejjana walam yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum nga temutuukibbwako ku ebyo byatuuka kwaba abasooka gwe somaawo oyo musomesa awo omugaye ebyo byonna byaliwo Allah abuuza abayiraani nti mwe mulowooza mugenda yingira ejjana nga Amerika tebalumbyemu nga bwe baalumba abasooka baabalumba dda niba bakuba baakubako omubaka n'amannyo ne gavaamu baakubako omubaka etwaifa obulenzi nga bumukuba amayinja malayika n'emutuuka n'emubuuza kati ebyo byonna lwaki tubyogera ffe abamulembe guno nti ebyokulabirako bifune ogumiikirize omuntu wagamba nti akoze ekintu Allah alina wagamuleke mundekere kati ebigezo byonna bina Allah yabireetawo okumalayo eri aya am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum masatkumul ba'sa wadh-dhallar wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah yabanyeenya Allah wazulzilu n'abateekako obunyigo zulzilu zilzala musisi nga oli ekigambo manyi olwalabu lwangu lwakutegeera kasita olwagala idha zulzilatil ardu zilzala ozulzilu Allah yanyeenya ensi n'agikankanya n'asitula enfuufu hatta paka eyali abasinza imaani era nga mubaka wa Allah bwe yabuuza mata nasrullah okutaasa kwa Allah kujja ddi kati omubaka wa Allah bw'abuuza nti okutaasa kwa Allah kujja ddi gwe kakyere bireke biveemu tuula ayogera ne Allah direct bw'abuuza nti okutaasa kwe kujja ddi gozzaako ki bannasirika busirisi gwabulira eddiini ozzaako ki nyinda kyekyo naye Allah okutaasa kwe kubaawo ebbanga lyonna atuuka ekisa n'abuuza ala inna nasrullahi karibu temukimanyi nti okutaasa kwa Allah kuli kumpi omuntu akoze ekibi oba olina obusobozi osobola you can retaliate
teri akunyako buzibu alekerawo okuddamu okukumanyiira you can litaliye ekina goodway alekerawo okuddamu okukumanyira kubanga waliwo agenda okukusobya agambye oyo yafuuka kimpe nkyekubire oyo buli lwenjagala ettaka nga nsala ku poloti ye buli lwenjagala fuuti ana nga nnyongera nga nsala forgiveness tejja kukolaawo ontawulira you will retaliate bujuzi bukyagenda mu kooti tujja kujjayo ejjambiya tujja lwana omuntu okulekera Allah kino abantu bakitegeere kirimu obukulu bwe buti bw'okwata omuntu okulyazamanya kwa kulyazamanya zeno mugamba nti nkulekedde Allah empaji esooka obukulu oli byonna byakulyazamanyiza Allah yagenda bikusasula okukiteeka mu gundi ennyango tukikole tutya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda y'omu ku basinze ettaka wange oli bwakubba yiikazo nnya oba kankulope ewa Kabaka nze n'ogenda ewa Kabaka laga mbirekedde Kabaka byonna mbikulekedde oyo gwolaba mubbi anzibye ettaka naye byonna mbikulekedde Kabaka n'amugamba bakubbe yiika nnya nkuwaddemu 8 ani abasinga obusanyufu gwe babbi taddayo eka n'agamba njagala afuneyo nanzibayo yiikaani ndala 2 zire mulope wa Kabaka mutemumanyiyo babbi bakukyalo kuno mbalope okitegeera amanyi bye bintu abantu bagenda okufuna ku lunaku lw'ekiyama nga tebamanyi omuntu agenda tuuka nga bamulyazaamaanya n'agamba nkwasiza Allah nga Allah alina omugugu gwe nga naye tagusuubira ngano ku nsi yali yeedibaga ng'asiiba mu shisha alya mbizi naye Allah amugambe nti ebyo byolaba ebyo bye baakulyazaamaanya nze Allah osiryazaamaanya kuba yagamba nti nno Allah agamba nti nze Allah wammwe kuba yakirayira n'agamba nze Allah wammwe neziizaako obulyazaamaanya siryazaamaanya eno kusasula obuzibu bwe buva bwe tomanyi kikyagenda kukusasula era kyekisigala kikutawaanya era obuzibu bwe buva gwe kuluukanira kino kye bakulyazaamaanyizzaako era obuzibu obulala gwe kwagala nnyo kino kye balyazaamaanyizza kikuddire tugamba ebyokulyazaamaanya abantu bayinza olowooza ku ssente zokka bayinza olowooza ku ngoye omuntu asobola okulyazaamaanya n'atwala ekitiibwa kyo akujolonga omuntu akujolonga ekitiibwa kyo ne kigenda nga mugaye ekitiibwa kyange omuntu akitutte kubanga agambye nti nze ndi muli wa bisiyaga ate nga sibirya ekitiibwa akitutte ekigedde abantu batwogerako ebikyamu naakwogerako ebikyamu nga nkwasiza Allah ekirala nti Allah akusasula empeera z'okumwesiga hasibtahu Allah omwesize ye Allah kyagala ffe kutegeera mu ggulu nti gyali omwesize Shamimu singa nzija nga nkoze akasente kange wenkakoze nga mimi oli sisita wange nkwesize mu bantu bonna miliyoni zino 8 zinterekere okakasa onyiigira oba osanyuka nsanyuka tonyumyako ne mbanno era obeere maama yanneesize abantu bonna nze gwe yatereseza ssente ze abantu abalina ebiraamo by'abantu babatwalanga giraasi bulungi nnyo ate bagamba mwenna yeesiga nze Ibrahim era babeera babogera ku Ibrahim agamba mwe temumanyi oyo nze nnina ekiraamo kye yanneesiga oyo ebibye nze mbikola ki nze mbimanyi oyo kati olaba gwe jesi omuntu Allah yakakuwaako buyo owulire essanyu okitegedde Allah alina obutendo bwe yatuwa nga kuye bukubisaamu emirundi miki mingi kuba ye Allah amatendo ge majjuvu tegali mukendeevu naye ayina kuffe bwe yatuwa kati ng'ekitendo ky'okusanyuka Allah asanyuka ng'ekitendo kya ghadhabu obusungu Allah anyiiga asobola okunyiiga n'akusaako obusungu laana Allah asobola okussaako ekikolimo bino Allah asobola okubikola ki naye naffe tusobola okukikola nti olaba gwe osanyuse busanyusi ng'omuntu akwesize Allah agenda kusanyukira atya ebbanga erisinga ng'omugamba nti Allah bandyazaamaanyizza naye gwasasula bansasulire
Buta ogende wa ku police nogandi police ze sina maanyi mwe mugalina mwe muine mundu police naye soka nijjulaawo ega ogambi ffe tulina ki mwe muine mundu kyeki kulemye ayagala kunzita wuwe Allah bwakolera ennyawo ye gwe kumwesige nefa abantu twagala tuyingiremu oli munafu oyagala oyingiremu omugaggaza akubbye ettaka ate oyagala oyingiremu oyagala naawe omulage nti abaavu nammwe mulina amaanyi temulina maanyi abaavu tolimba bantu tolimba oyina akataka kasigalawo yiikeemu omugaggaze akabba akuwa miliyoni 8 oganye ate agenda dibba ate naawe weesigiriza oli awo era okimanyi bw'otazikwata agenda zibba gwe weeteeka mu ntata gwe weeteeka mu ntata kuba ye virani azze omubi azze gufuna engeri gy'ova mu ntata eno ekigere muyomba n'omuntu alina ebyambe abe ate abikyanga bw'ati kakankulage enfumita bakusibe bajje kufumita ofe bamusibe bamwe presidential pardon kati tugamba ki nti ebintu ebisinga if you have the power to retaliate in a good way you can retaliate ebintu ebisinga if you can forgive kirungi if you can kwasa Allah mukwase Allah byonna byonna tunoonyaamu kya mirembe gwe okusigaza mirembe beera bwe twogera wano eno twagala gwe osigaze emirembe kuba emirembe wegikuggwako tolina kyojja kuddamu kukola. So Maulana tulina incident yagwe Masaka ey'omwami yafiira mu accident ng'atwala omwana we ku airport ngende Canada. Omwami yafa n'abaana be 3. Mu kumala okuba ng'afudde teyaleka ddaami lirambulukufu. Omukyala agamba yabagamba bamuziike mu maka gaago ge yazimba. Maama azaala omufu agamba yamukwata ku mukono n'amutwala ku kijja n'amugamba muteekanga okumpi ne taata wange. Nakati twakomawo nga tannaziikibwa nga kkooti tennasalawo. Emikwano nagyo gigamba abadde abagamba amaka gange gano genzimbye we mukola ki we muteekanga. Njagala nnyo kumanya bulungi ki obuli mu kuleka eddaami era eddaami ndikola ddi bwe ndikola sifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك منكم الوصية للوالدين والأقربين حق على المتقون. ni hadithi zigenera kay aya eri mu swati Baqara eringa aya 10 mu meka 10 mu 2 10 meka imabegako ne Allah yagamba bulungi ne kuba bulungi bwa Busiraamu kutiba alaikum kikakase kummwe idha hadara ahadukumul maut omukummwe waba awulidde akawo okufa intaraka minkumul wasiya aleke ekiraamu akawowo okawulira akawo okufa okawulira otya most cases omuntu agenda okufa abaawulira akitegeera prior otegeera otya bayi omuntu just gwobuusa amaaso okufa naye ng'okufayo kuba kuzze okuwulira era abantu balina obujulizi bungi bagabadde agenda kufa nagamba sikyasobola nagamba kyennaku 3 yabadde sayinizi azikola naye nga ntonotono nabo bakirabo maze kufa naye kati nze anti sayinizi ntonotono kati ggwe otwatematema hadhara almauta akawo k'okufa singa otandika okufiirwa abakwetoolodde abantu abakwetoolodde b'omanyi abakulinako oluganda ako kawo kawo kakufa abantu bemukuze nabo bewasoma nabo akamu kalaga kukugwoba okufa abantu bemukuze nabo batandise okufaafa bewasoma nabo batandise okufa bewasomesaako bewalinga otambulako nabo bewanyumyanga nabo era akawo k'okufa kajjira kasuku naye takawulira kati alina okukola eddaama kasuku alina okukola eddaama akawo kamuliko nnyo ekyo tekimutiise ate ne waanaatya ne mwataatye tekirina kye kikyusa ye kennyini yamanyi anti fe abasiraamu ekitwakikkiriza nti era nze bw'okiŋŋamba kati nkuweredde ku mukwano gwo kasuku akawooko kamuliko alinga yeekubye n'akeekube
kuba kuviira ddala kati olubwama mirundi ba all access basegirinya jjajjaawe kati akawo in fact awugiramu nakawugire kati oyo atuuse okukola eddaame oyo akola eddaame kati abantu ngaabo babagamba entaraka minhu mu lwasiya muleke ekiraamo Allah nayekoraga nti alwasiyatu ekiraamo ekyo lilwalidaini wal aqrabina haqqun al mutakin eri abazadde bammwe ababiri na aqrabina n'abaminako obuvunaanyizibwa haqqun al mutakin bo kikakata kubakkiriza kiyamba ki mbadde nina ki mu nsi kiyamba ki ani abadde ninako obuzibu kiyamba ki who is who in where who is who in this family nsobola owandiika eddaame ne ŋŋamba nti biko si nze muzaala naye nga bulijjo abantu family emanyi nze muzaala nze ne ŋŋamba nze nina abaana 9 naye oyo gwe mulaba asiba ekitambaala si wange era twakyogerako ne mukyala wange ne tukikkaanyaako ekirala okuŋŋaanya emaali yo baleme girwanira kuba yo bagenda gigabana wega toyagala okkiriza tokkiriza omanyi tomanyi manyi waliwo ebitambula nga there are some factors that stay constant whether it is there or not nga some factors stay constant whether you know or not bagenda kugabana emaali yo oba oyagala oba toyagala bagenda gikola ki oba okkiriza oba tokkiriza oba ogirambuludde oba togirambuludde bagenda gigabana kati wemenyera bwereere ogamba mu ddaame temutundanga wano ate ng'ofudde yagala tumanyiira gweomufu yagala tumanyiira anti saagala mutundewo jangu otugaane komawo kati tutunzewo jangu otugaane niwe tukuzisa tuyinza otutundawo omufu toleeta akamanyiiro ku balamu be bakusinza amaanyi zezimu enkizo ku balamu ze balina ku bafu tugezanga n'okyogera omwana wange ajala namuzaalukuka tadda mu maka gano kati akomyewo kale jangu omukole kyomukola iyo mwana alaba talinawo kwetonda at least other factors constant but toteeka mu ddaame bitalina kubaamu nga wano tewatundwa okulagira abantu munziikanga 10 temusukkangamu yadde akatikitiki waliwo ebyagalwa nga biryokke n'eddiini waliwo ebyagalwa nga biryokke tebikontana naki waliwo eddiini shariya byetugamba nti bino bikontana byetubijjamu era mu ddaame tuliwo abamanyi abakugu ne bakugamba tebali editinga wano nga nkyali mulamu nina odditwalira olina oddiwa imaamu wo akutwala akusumba byakulabirako omugambe nti nina poloti ekyanja 5 ku 100 bwe baba gikaanira giteekemu naye nagiteekako caveat ekyo bakimanye kuliko caveat mwami Sesumba abadde agikaanira naye nga yange ebiwandiiko bibino baleme kudda kaana n'oli kuba ezimpaana weeziri zimaze emyaka 5 waliwo abali ku ttaka limaze emyaka 10 waliwo abali empigi bamaze emyaka 8 bakaanira ettaka eryo naye nga bagamba jjajjaffe owookuna ye yaleka wano era yaleka agambe bazza ekintu kyekimu naye singa waaliwo eddaame singa byaggwawo dda oli yandigambe kati waliwo nasooka okusa mu ddaame amazima aya nkaanira ekibanja kyoli naye nange nkakasa si kyange bwenfanga mu kimuddize ate yaba ali ku kimulyaza amaanyi ati ofa omulambo ne guswala amazima oyogedde amazima njagala obategeeza we nazimba boys quarter nabbawo wabbe wa Naalongo era wenfanga mu muddize ebintu bye nze nneme kwokyebwa abantu bagamba amazima abaana bo baleme kaanira bitali byabwe nabba poloti abantu bagambe nina sente ze nakweka wansi w'ekitanda naye ddiiru nakuba nkube tulina gwe twatuga okibagambe mukimuddaame naye mugambe Allah nsonyiwe nze sirina bwe mugamba bwe kiba kisobose naye on rare cases it is impossible or it is possible on rare cases but bwe kiba kisobose nnyonnyola abantu obagambe nti nze amanya gange gundi nina abaana bwe bati nina omukyala bwe bati nina obuvunaanyizibwa ku kampani bweti ndi chairman wa gundi
mbadde ntwala obuvunanyizibwa bw'omuzikiti gundi, mbadde ntwala obuvunanyizibwa bwa community bweti, mbadde chairman wa Nankani, okitegedde obuvunanyizibwa obwo bulage. Ekitegedde bamanye nti woofa oba obuvuddeko. Ekitegedde nina ettaka, nina ekyapa ejjeza, nina ekyapa Sentema, nina ekyapa eGayaza, nina ennyumba egindi, nina egundi. Ekitegedde bwe nkola eddaame si fanca. Tofanca nagayogera fanca. Ate bw'otaafa enkyero ojja kufa. Kati kitwagala tukuzzeemu maanyi nti ogenda fenca era kuba nti abantu abasinga bw'omugamba nti kola eddaame ku bintu ebyo by'olinawo by'otandise okufunanga bibyo agamba mukwano sirina kukola ddaame bwe ndikola n'enfenca eddaame mbu kabonero akalagira ddala nti ogenda kufa. Mpaayo omuntu eyalemera ku nsi nga yagaana okufa ng'abantu bamulambulako nga bagenda bagamba we nno yagaana okufa era mu bimu ku byamulemesa okufa teyakola ddaame. Mu bimu ku byamulemesa okufa yeewala abakyala kuba baamugamba abakyala batta. Mu bimu ku byamulemesa okufa baamugamba mbu ofune ssente nnyingi zijja kuddigiza olwala akawuka. Bwe mumbuulire ng'abantu bamulambulako. Whatever happens in the world, whatever you fear, you will die. Oyagala toyagala. Bw'otya kwenda nti ojja kufa era ojja kufa. Ekyo tukireke kiri constant. Ekyokufa. Okola eddaame tekitegeeza nti kisembezza obulwadde bwo obw'okufa. Kitegeeza bano b'oliko. Singa Mungu akutwala. We tuba tusabe salatul janaiz, swala y'omufu. Waliwo akagambo akasembayo tugamba nti wala taftinna ba'dahu. Tomutufuulira fitina. Ebimu ku bijjawo fitina eyo kugaba maali yo ng'owakafa. Ebimu ku bijjawo fitina eyo kutegeera maali yo ng'ebadde mu ddaame. Families nnyingi nnyo. Ziwera emitwalo 2 zibonaabona lwakuba nti bakitaabe tebaleka ddaame. Bulungi nnyo. Nga nakati kyatabula famire n'egenda. Nga nakati kyagitabula. Lwaki otabula abantu abasigadde olw'ebintu gwe by'okoze? Abantu kino bakimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala wamala okukola ensi bwe yali ayogera ku kutondebwa kw'omuntu, ssuula eyitibwa Mu'minuun. Yannyonnyola omuntu bwe yamutonda wakasawuna al-idhaama rahma, n'ayogera ku magumba kwe yakwata amagumba n'agambaza ennyama, n'agamba nti thumma ba'da dhalika lamayituun, oluvannyuma lwe mugenda kufa. N'agamba nti naye obulamu bw'ensi eno mwenna mukimanye bwakusikira. Akantu singa okamanya osobola otambula ng'emirembe gy'olina teryagirina. Obulamu bw'ensi eno bwakukola ki? Bwakusikira. Bwakusikira. Ako kasita omuntu era singa asoma Qur'an awo n'atuukawo okuleka nga waliwo ebirala ebimutawaanya, okuleka nga waliwo ebibonyaabonya ku mutwe, okuleka nga alina amajinni oba shayatini, tasobola kuddamu kululunkana. Obulamu bw'ensi eno bwakukola ki? Bwakusikira. Naye kakati wano we tuli waaliwo emizimbo egyaliwo, waaliwo emiti egyaliwo, waliwo be baaziikawo, waliwo abaalwanirawo, naye baafa ne tusikirawo. Wallahi naffe tugenda kufa. Tola nti olina Gibbs eno. Abalijja mu maaso bajja yingira mu dduuka lino bagamba bano baali bakola biki? Eno namba yalinga yaki? Nga bo bagyebuuza. Baga nti okuba alinga basindikako ssente batya? Osindika ssente ozisindika wa? Era nga baba balijja bajabuuza nga ssente ozisindika wa? Kuba bo bajja kuba either batambula nazo ku mukono. Mumugamba ssente ng'agira ba titititi. Nga baali basindika ssente nga bazisindika batya? Nga byonna gwe byokozesa kati bayewe abalaba byonna byali byaki abagenda okujja mu future bagenda twebuuza, bagenda tuyita n'abasiru, bagenda gaba abantu batambulanga n'ebyuma nga bulinga simu nga ngani gw'otawaanya n'embwa abeere buli ssaawa nga yeewujja n'akuuma bw'ati nga bali ku birala nga bo tebagenda kuba n'amasimu nga bali ku tekinologi mulala nnyo. Allah ensi agenda gitwala wala nnyo. Kwagala abazungu bali mu kuvumbula simu y'omuntu ebeere mu liiso, ebeere mu mutwe. Esimu y'omuntu ebeere ku mukono. Kati wona ayitawo emyaka 10 bagenda kuba bakwata smartphone ng'agisitula bw'ati. Era chipu bazikoze dda baziyingira mu neeno. Era bagenda twewuunya jjajjaawo agenda bajja basekerera. Jjajjaawo yakwatanga essimu. Jjajjaawo yali mujega. Sene twemaliza mbu. Ng'ensi eri wala.
nga tekinologi ali wala. Waliwo ebintu byokola kati nga bazzukulu bagenda byewuunya. Ane jjajja nga yali baali bafala. Nga baali bafala nga bazunga n'ebyuma. Kati fe abaana baabwe ekitalo. Ng'abaana be batuyita bafala. Tolanda ovuga emmoloka yo neefummula omukka. Anti bo bagenda kuba mu electric. Ate emmoloka yo efummula n'omukka. Ejjajja alimba naye. Bajja kusoma history. Bagambe omusajja yabafuga emyaka 8 nti baali kuki? Abantu baali tebategeera abo. Myaka 8 nga balina systems ndala. Ate yaweze emyaka 8 ng'akyabaliko nti omuzeeyi omukulu yabagamba yabalimbanga bagamba ki? Nga balina byabwe ffe tebitamanyi. Okitegeera so awo ensi weeraga. Ensi eno kyenjagadde okulagamu nti yakusikira. Bwe kikulema okuteeka mu bwongo nti byakusikira buli kimu ky'olina ne weesiba ku bintu be bantu abosanga mu maka nga yeesibye ku bintu. Ekitanda kyange n'abe n'asula ku kitanda emyaka 2. Anti nga taata we yakimulekera. Yakusikira bw'aba yakikulekera it is fine. Naawe ojja kirekera abazzukulu bo. Tetugamba nti okitunde. Kisobola okuba nga kyansikira. Olina okumanya nti ogenda naye kirekera. Naye tokittirako bantu. Ekyamuzisiza yakutte ku kitanda. Lwaki? Kyetugamba gavumenti lwaki otta abantu nga always mugenda kuva mu ofiisi temugenda zibeera mu myaka 10 tima gyafa. Obyogera nti oyagala jjijjako. Beerabira nti okufa gyekuli. Zibagaye ngenda fuga. Sigenda fuga. Saagana wa chairman. Naye ekyo kye tulina omumanya ensi yakusikira. Totta abantu nti olw'okuba oli mu ofiisi bugenda kukyanga beewuunya lwaki wagiyingiranga. Kyoga Kayiira akyaliwo. Amini kyogamba Emagombe Amini era president. Nga Muteesa ye kabaka w'Emagombe. Awo n'ensi bw'atyo byagikola ki? Byagikola ffe twogera bwogezi obulungamu ne bujja. So nga tumaliriza Maulana zikiriza nkubuuze omukazi bw'afa ng'akoze ebyobugagga bye. Baawakkirizibwa okufuna ku byobugagga. Lwaki toyagala afune? Mbuuza. Kisooka kyekikubuuzisiza ekibuuzo. Si kyekimbuuzisizza nina gwe nali ŋŋamba nti ku byobugagga byo omwami we ayinako share. N'aŋŋamba ekitasoboka anywa obutwa n'afa. Anti kati awo wali challenge. Njagala otegeeza abakyala mukyakyayibwa nnyo. Ebbanga lye munaamala. Era generation egenda bwetyo. Kati kankubule gye tugenda tutuuka. Tugenda tuuka ekiseera mu generation ng'omukyala nga kiringa jahiliya period omukyala yalabibwanga kisiraani. Yes. Kigenda tuuka ekiseera ng'omukyala alabibwanga kisiraani ng'era buli omu amudduka. Lwaki? Olwa bino bye tugenda tukola mu manga. Weesiba ku maali. Muganda wange si gwe osoose okukola ssente kyekisooka. Ate si gwe asembye. Okitegedde? Nina be mmanyi yazimba akayumba naye bannaaye ku status tekavaako. Tekavaako. Toyina kyoka kasa abantu bazimba dde ennyumba. Amayumba, mansioni. Kituufu kyali kirooto kyo naawe oyagala okikuba abantu. Naye after omanyi abantu njagala nnyo future. Kubanga lwaki njagala nange sijja gibaamu. 80 years from now abantu bajja kuba bali ku birala fye bye tusoma. Olaba akayumba kwe beewaana nakaako. Abantu bajja kuba bali ku byuma birala. Omukyala bw'afa ng'emmaali ye esigaddewo tugenda mu mulyango gw'okugaba emmaali. Omukyala bw'afa tugenda mu mulyango gw'okugaba emmaali. Omwami n'abeeramu n'omugabo gwe ng'abadde bbaawe legally married. N'abaamu omugabo basheeka shariya Allah gwe yateekulula n'amuwa ne tugumuwa. Okategedde omugabo kati ebyo omukazi munno bye yagamba mbu wallahi afa anywa obutwa n'afa nti ate si okugenda okufa nga byonna abisaanyiza. Kale ekyo yakyogera ye omusajja ng'asobola omumalirako ssente. Obligation eyaki? Ey'okuba nti amuwa. Whenever there is obligation, nasoma physics since. Newton we yali ayogera ebintu bye yagamba nti mu laws ezimu yagamba nti with every action there is an opposite and equal reaction. With every action there is an opposite and equal.
buli kikolebwa waliwo ekivaamu ekyenkana n'ekyo mu maanyi mu force. Newton's law of motion mu force. Bwe nsindika essimu eno amaanyi ge ngirisindisizza kwe kweyongerayo ku yeeyongeddeyo. Kati bo bali mu kumenya nature nti omwami obligation agikoze ne obligation erina okuvaako results. Nze okutuukiriza obligation yange nange nina byenkwagalamu. Nze okuwa byenkuwadde muwala gwe nga nkwogereza nange nina byenjagala by'omanyi nti mbyagala. Era okutandika okusindikira obusente bwange miliyoni emu mitwalo 2 naawe manya nina kyenja kola ki kyoyagala. Era toddangeeyo omwana ne weesiriwaza omusajja ampa ssente naye tannakyansaba ajja kikusaba. Teri alumirwa nga talina kigendererwa akuwaza akyo lyakuzaala kojjaawo nti mwakizudde nti kojjaawo alina kyayagala. With every action there is an equal and opposite what? Kati mumukendeeza bipimo. Omusajja waba asobola okwonoonirako ssente ate nze neewuunya abakazi abatagaba be babonaabona n'abasajja abatagaba. Bano batagaba kibi. Human race yonna woba togaba kibi. Okumanyanga kibi kisooka kukosa gwe. Ffe mu ddiini yaffe Musiraamu Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku mukodo yagamba nti al-bakhil omuntu nga mukodo kashajarati alinga omuti bishawukati bila thamala. Omuti ogwo tekuli bikoola guliko amaggwa. Omukodo bw'abeera omuti ogwo guliko amaggwa gafumita naye tekuli biki tekuli bikoola. Tosobola gujjamu kisiikirize, tosobola gwesigamamu, tosobola guwalampa nti weesuubireko, tosobola gugamba nti gugenda vaako ebibala. Guli awo okwegamba omuntu omukodo bamulaba nga ali awo bw'atyo. Era omukodo bakulaba ng'omuti oba tokimanyi ng'oli mukodo ne mikwano gyo ne maamawo ne taatawo bakulaba ng'omuti yadde taatawo yakuzaala. Ng'oli mukodo gyali akulaba ng'ekiti ekiri awo era essaawa yonna asobola okufumbisa. Era we bijja nga batwala abasiba taatawo asobola okukuwaayo. So wedi mumutwala talina kyangasa. Ng'oli mukodo ne maama waakuwaayo so nti abaakwagala. Ng'oli mukodo ng'oyina maama waakuwaayo akulaba ng'ekiti ekikalu. Bwe bukodo. Okumanya ng'obukodo bwagenda wala Allah bwe yali abwogerako mu Qur'ani yagamba ayina abantu bye yali ayogerako n'agamba nti walladhina yabkharuna wa ya'muruna an-nasa bil bukhr. Nti waliwo bye yali ayogerako eno waggulu mu aya ezasooka naga nti abo abakodowala tebakoma kukodowala ne balagira n'abantu okukodowala. Manyi waliwo omuntu akodowala n'alagira n'abantu okukodowala atya isibeda naawe se teziwayo nga nyingi tobalina abo oyo aba mukodo oba abalaba osusugga bagaba obukodo bwe bwalinnya eddaala. Nagamba wano eno mu interview ezayita nti ebize gino emibi gikula buli woyenda okula. Abadde ayenda ku bakazi 5 wiiki eddako oba oyagala 10 oshegedde. Abadde aloga abantu 4 omwezi ogujja oyagala kuloga abantu 6. Abadde aloga nga tosaddaaka omwaka ogujja ejja saddaaka. Emize girinnya. Kati omuntu amala okodowala bamugambye kwata omutwalo olina emitwalo 2 kwata ogumu guwe abeetaavu guwa abantu ku nguudo kwebali. Nze nabateekako gavumenti erina obbalabirira tusasula emisolo bakoze ebikolobera abo ozaki baliko kkubo. Wali omusanze ng'akola ebikolobera. Lwaki ovunaana omuntu ky'otamanyi ky'otalaba ky'otaalaba ng'akikola? Oli akusaanaga nze siyamba abantu bali ku nguudo basooka kukola bikolobero ne babonaabona. Lwaki oteeka ku muntu omusango gw'otamanyi oba yagukola oba teyagukola? Kale tugeze yagukola tasonyiibwa. Twali twogera ku interview negga nti teri kikolebwa nga tekisonyiibwa. Bw'aba yakola omusango era he or she deserves the right to get something good. Kyobola n'abasibe balya gye bali abali ku death penalty naye nga babawa emmere. Twandigambye awo yatta abiriga oyo yatta kaweesi temumuwa mmere paka bw'anaafa naye he or she deserves the right to get food. Kati ebyo enjogera z'abakodo era zibeera awo enjogera z'abakodo. Nze siwa mugagga ssente. Omugga teguyiwa mu nnyanja. Ababalina bwe bakyogera omugga teguyiwa mu ki?
omugga teguyiwa mu nnyanja n'omugga tugende ku Katonga olabe nti ayiwa mu Victoria si wabagagga ssente asanga ayina omugagga we omanyi olwo abantu ababeera n'abagagga kati buli abantu olwo ekiremesa abantu okufuna ssente olwo omuntu abeera n'omugagga nga lubeerera omugagga ye yamuwa tamuwangayo ye weebale ojja mmufiirwa weesule mujjulumu olumu bum mugaye mugagga wange leero nkikubye kwata 5 kituufu asobola obutazeetaaga naye ajja zitereka oziwadde ku mutima tomuwadde pepa azin pepa bati oweesezaayo mutima Haji Bakaluba ekizimbe kye kyajja alina mikwano gye bamuta Sekase Kimwanyi Sekase Kimwanyi naye mukwano gwe naye ekizimbe kyo ekimala okujja Sekimwanyi yeekebera bwati ng'alina emitwalo 5 aga Haji kwata zino Bakaluba n'amutunira bw'ataga wangi nti kwata zino ekizimbe kiyidde ekituufu mbadde sikisuubira nze nina ssente nshegedde zigenda okuzzaawo n'ekizimbe kyange naye gwe oba otaddeko ettoffaali nkulaga abantu ekisinkanye nga bamitima mirungi nze Allah ansaasidde mbasaana naye gwe oba otaddeko ettoffaali olaze nti olina okunzijanjaba ozze kizimbe weekiri mashaallah katandikiraawo tali kyerabira naye gwe ogamba ekizimbe ky'omugagga kiyidde nti balina ssente omanyi abaavu bagamba ekizimbe kiyidde te tuleeta amazzi tukiyiire oyiire ekizimbe ky'omunno okiyiiridde amazzi bw'omala n'oyimira agamuyimire naatulabe ffe tubadde tukola ki awo omulembe gwakyuka abantu tebakyalaba bayiye mazzi tebakyalaba basimye entaana balaba bawaddeyo ssente era tokinakuwalirako yadde okikubiramu tokitawa newe nkikolimirako omulembe gwakyuka kali gwaki royalty yadda kuki tetugenda woba oyagala nnyo ab'ekyalo bakulabe nti okola nnyo oyagala sima ntaano olina amaanyi mangi sasula abagenda ogisima ate muŋŋenze ziika ate mbubandabe ate bakole ki waayo ssente okimanyi nti abantu ennaku zino balaba nnyo amabugo okusinga abazze okuziika bulungi nnyo ensi ekyuka gwekyuka n'ensi era oli ajjukira nnyo abaamuwa amabugo okusinga abaazi olaba mirundi ajjukira nnyo abaamuwa ssente daani abajja ate abantu balowooza nti okuwaayo olina kuba na kingi njagala okutegeeza newokwata 20,000 n'oziwa omugagga naye kenyini newazikwata n'azigaba amanyi ozikoze eki tekimuva ku mutima nti waamuwa okugaba tekwetaaga kuba na ssente nnyingi kwetaaga mutima kwetaaga kuwaayo okumanyanga kwetaaga kuwaayo okimanyi waliwo omuntu akoddowala nga bamukuba tiketi naye ng'aganye okuwa owa traffic omutwalo agati sibaginkuba ne bamuwa tiketi ya 6,000 naye ng'aganye okuwaayo omutwalo nga ati singina tiketi naye sikawadde mutwalo gwange obukodo bukosa ggwe obukodo bukosa ggwe so omukyalo oyo emaali ye bw'afa nga ekisooka akimanye nti idha mata ibn adam omuntu bw'afa tunhaku minha almal emaali ye tukhadhu minha ebintu waliwo ebimugibwako minha mu byo almal emaali ekugibwako obumala okufa ate nno ekibi ekiddako awo kyekisinga obukulu wayusalu anhu ne wayusalu anha nebuuzibwa ku ye bwemala okugibwako ng'ofudde emaali batandika okukubuuza si bwenu wagijjawa weetundiranga Dubai kale nga bawandiika poloti yeggayaaza wagikola otya mwina gwe mwatuga kale ate wali enkoko z'obadde olunda amagi badde ogatunda mu bulungi nga bawandiika emaali ye bagikugjeeko naye kati bakubala kati bamaze okubuuza gy'obadde ogijja bagamba obadde ogisaasaanya otya obadde ofuna ssente katulabe obadde ogula data n'ovuma abatakwatako data kitegeeza yabadde akuwaga ssente z'obadde ojja mu maali igwani nze rama nze mbadde nkwatamu akadde mbadde sifugika badde tofugika kati ofugika manyi Allah watulinda Allah mugeze ebbanga lyonna aga omuntu nkuzaayo ku kiri omuntu agamba nti
omuntu mukwasiza Allah ne Allah tamukwatako Allah atutega okufa nga ye wakwatira bwati anti oba mu ngalo ze nga tewakyali alina kyayinza kukola yaddaani bwe yali ayogera mu ssuula ne bwe bakutereka bwe yali ayogera omanyi Qur'ani enyuma nnyo ng'ogivuunula ng'ogimanyi by'osoma bwe yali ayogera mu Suratul Qiyama yagamba nti waltafati saaqu bisaaqa ila rabbika yawma idhiril masaaqa fala saddaka wala salla walakin kadhaba wa tawalla. Ayina bwe yayogera mu sura bagiyita Waaqi'a yagamba nti ngeggwako yagamba nti tukugjamu omwoyo naye nga n'abakwetoolodde awo teri asobola kukwata bigere nti muguleke. Ebyo na Allah abyewaaniramu naye ffe olwokuba tetutera kuvuunibwa Qur'an tetubimanya. Allah agamba nti nze nnina akaseera ke nkwatamu omuntu nga n'abamuli awo bamulaba waliwo omuntu gw'olaba ng'afa noyowanesina namulabye kati yantunuulidde waati ekyo Allah akyogerako mu Qur'an. Haga nti waliwo bakwetooloola nga bali awo bakulaba ofa naye nga nze nkutwala nkuyise naye nga be bali awo. Ila rabbika yawma idhiril masaaqa nkutwala ewa Allah wo sisinkani yatulindira awo. Kati gwe na muntu kugamba nti namulope wa Allah talina kyamukolako nalopa omugagga gundi katonda omuntu akayana nalopa omugagga gundi yabba ettaka lya gindi nabba eryegindi naye n'atambula nga ayina Allah ayina wamulinze gwe totawaanawo gwe totawaanawo ayina wakoze bagenda osalawo tumunaaze ku ssaawa bwe ziti. Nze njagala ky'oba oteeka mu mutwe ky'oba oteekamu kiri kimu ebbanga ly'omala nga ku nsi manyi abaswahaba Allah nabbi amala bagamba eddiini bamugamba nti naye okakasa bagenda tuzuukiza Muhammad ndaka aya egamba etya wa idhama inna lamabuuthun nti bamugamba nti aya njerabidde sijemba ninesoma naye njerabidde erisati Yasin bamubuuza namugamba nti owegombaka wetunaafa nga tulivu wa idhama n'amagumba nitufuuka amagumba nga tetukyayogera inna lamabuuthun bagenda tuzuukiza Allah mukubalaga nti kituufu bagenda bazuukiza yabagamba nja bazuukiza mbazzeewo buli omu n'akagumba omanyi human body tulina amagumba 206 amagumba 206 206 mwe muli ribs ziri 24 mwe muli longest bone femur mwe muli amagumba amalala g'oyina ligaments mwe muli vertebral cord mwe muli skull mwe muli orbit mwe muli biki byonna obugere mwe muli limula gonna Allah yagamenya namugamba ngenda gazzaawo nga kupangire nkuvunaane byewakola ng'olina ennyama n'ennyama ngikuzzeeko nkuvunaane byewakola ng'olina ennyama. So Allah bw'ato mutukkirize tuberekereze omwe Maulana bw'aba ayogera abantu ne wano bannyiigira lwaki walekedde awo lwaki wamukomyeko tasobola kwogerera lunaku lulamba okuggyako okubeera nga tumuzza ate olunaku oluddako. So tubeebaza okubeerako nga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.